Abakulembeze okuva mu disitulikiti okuli Buduuda ne Manafwa bakungaanidde eggombolola y'ebubulo ku mukolo ab'ekitongole kya Red Cross ne gavumenti ya China kwe bakwasirizza ebintu ebikozesebwa mu bujjanjabi ebibalirwamu obuwumbi bw'ensimbi obusukka mu 3. Omukolo guno gwetabiddwako abaka Palamenti okuli Sara Ntayisire Kawo saaka abakulembeze abalala n'abakungu okuva mu Red Cross ne mu gavumenti ya China ng'omugenyi omukulu awadde minisita w'ebyobulamu Dr. Chris bali omunsi. Ebimu ku bintu ebiweereddwayo mubaddemu ebitanda by'abalwadde, emmotoka y'ambyulensi, obugaali bw'abalema, obutimba bw'ensiri n'ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba. Abakulembeze okubadde n'ababaka ba Palamenti basanyukidde ebibaweereddwa era ne beebaza aba Red Cross ne gavumenti ya China olw'omutima omugabi. N'okutwalira mu disitulikiti y'e Manafwa twebaza aba Uganda Red Cross abakolaganye ne Red Cross ye China okutuwa ebintu ebingi bwe biti. Bw'abakungu ba Red Cross ng'akulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekitongole kino Robert Kwesiga beeyamye okugenda mu maaso n'okuyamba abantu abali mu butyabaga. And I want to reassure the people of Mount Elgon region that assessment is being put in practice. We have programs which are funded for the whole of this region, and also we have a program like supported by the Chinese, which is specifically for this region. Ye minisita bali omunsi akubiriza abaweereddwa ebintu bino okubikwata obulungi nti era Bonga Ministry bagenda kusookera mu kusumuusa agamu ku malwaliro mu kitundu kino n'okuwa eddwaliro erya gavumenti. The health workers who are going to be using this equipment, please use it the way it's supposed to be used. Mu ngeri y'emu aba Lions Club e Bungereza ne mu America badduukiridde eminisita y'ebyobulamu n'obuwumbi bw'ensimbi 3.5 ziyambeko mu kujjanjaba obulwadde bw'amaaso obwa trachoma. Hand over to the site saver representative. Check eno bagikwasiza minisita y'ebyobulamu Elioda Tumwesige omukolo gubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala. Tumwesige yeebazizza ab'ekibiina kino bw'atu n'asaba ab'ekitongole kya site savers okulondoola obulungi ensimbi zino nga bwe bakwasiddwa omulimu ogwo. As we have always been of the resources that have been entrusted to us, and that we will ensure that these resources are managed very well. Dr. Miriam Nanyunja okuva mu kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu agamba nti ensimbi zigenda kukozesebwa okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwewalamu endwadde z'amaaso wamu n'okubajjanjaba. Ababulina already bajja kuyambibwa okubalongoosa amaaso baleme okuziba. Joseph Setimba, Jacinta Bwanika ne Julius Kafuluma bibakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.